Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, bana wakulu akalulu NRM President wa Pakuza. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, Pandirizo Prasimo Pakanga, Pandirizo Prasimo Pakaliza, Pandirizo the champion of peace. Muwumira Yesu. Yesu mulwanyi, Yesu mulwanyi, mulwanyi abera mulwanyi, mulwanyi abera mulwanyi, Yesu mulwanyi, mulwanyi abera mulwanyi, mulwanyi abera mulwanyi, Yesu mulwanyi, mulwanyi abera mulwanyi, ne baba beranga bakulemwa, Yesu mulwanyi, mulwanyi abera mulwanyi, mulwanyi abera mulwanyi, Yesu mulwanyi, mulwanyi abera mulwanyi, ne baba mwafa mulangula, Yesu mulwanyi. Wamupangiswa wamuwangula Yesu mulwanyi, akalwadde kakawangula Yesu mulwanyi, n'ebisirani ebyabiwangula Yesu mulwanyi, ebikolimo byabiwangula Yesu mulwanyi, aliwe yazza kulwanira omulwanyi abera mulwanyi, Yesu mulwanyi, omulwanyi abera mulwanyi, omulwanyi abera mulwanyi, enkuba ne bwetonya, omulwanyi abera mulwanyi, omusana ne bwegwaka, omulwanyi abera mulwanyi, kibuyaga ne bwajja, omulwanyi abera mulwanyi, embeera ne bwekyuka, omulwanyi abera mulwanyi, Yesu mulwanyi, wubira Yesu omulwanyi wa. Akyali ewaka yanguwa, tosula mu nyumba jangu osula ekololo. Ebenga baba bankyagawangula Yesu mulwanyi, ne baba waddi bakulwanira Yesu mulwanyi, ebyo biripooti abiwangula Yesu mulwanyi, bye bakwogerako abiwangula Yesu mulwanyi, Yesu mulwanyi, Yesu mulwanyi, omulwanyi abeera mulwanyi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sitani mulingirira, sitani mulingirira, sitani mulingirira, emisimu kiringirira, kubaana mulingirira, embeera giringirira, amabanja galingirira, endwadde ziringirira, linya 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 ebwavu mulingirira, amabanja galingirira, sitani mulingirira, embeera giringirira. Daddy ne mami abanga obwengula bukubiddwa kalulu kaliwa. Njagala kwebaza Mukama okusookera ddala olwa jjajja pulezidenti waffe, pulezidenti w'eggwanga pulezidenti w'eggwanga lino atukulembedde okuviira ddala mu 86 okutuusa kati. Uganda n'agikyusa okuva we yali okutuuka kati weetuuse ng'abazzukulu tweyagala. Muzeeyi nzize nnyimba ebbanga lyonna era njagala kwebaza Mukama kubanga ndi mwana mu maka.
natandika okulaba muzeeyi oba okundaba omukulu Meja Matovu eyali emukono yeyandeeta mwaka gwali mu 2010 awo nga tuli eri mu lubugume mukono. Muzeeyi gwe mulundi gwe wasooka okunteeka ssente gyali emitwalo 8 n'ogiteeka mu ngalo zange nga sikwatanga ku ssente bwe zityo. Ne ntandika okuloza ku buwoomi bwe okuva olwo. Waliwo oluyimba muzeeyi yapa chansi nga ngenzeyo ne Honorable Kibuule ne nduyimba muzeeyi n'ateekamu ebigambo bye. Okuva olwo muzeeyi nzize nyimirirawo munnamasaka nga neutralizinga kuba muzeeyi wayimbako simanyi oba okyayimba kati. Naye nze sibanga ku kuyimba. Era bwe najja muzeeyi n'alibadde nkugamba nti njagala ennyumba ya $5,000 banjagala ki. Naye olw'okubanga nayagala nsigale nga ndi ku mulamwa ogw'okuneutralizinga abayimba ennyimba eziwugula abaala ng'ate bo bafunyeemu, muzeeyi n'ompa studio. Ekyansabisa studio kyali kyakutuuka oli waleetera oluyimba olujja abantu ku mulamwa nze nga amagye gavaayo nga muddamu. Era waliwo akayimba ebiseera ebyo, waliwo mukwano gwaffe yatunoonyeza akalulu Ronald Mayinja. Bwe amala okuyimba ate n'akomawo n'agamba nti muzeeyi abantu baakuganye. Ne mubuuza baakuganye wabasanzeewa. Muzeeyi oye! Muzeeyi abakulu abasinga banjulira bandabye ku gulawundi ndi magye ga ku ttaka. Ono muganda waffe ow'Emagere alina oluyimba lwe yayimba ng'agamba nti ogenda. Nange ne ndukwata endongo ye yennyini ne ngiteekamu ebigambo byange nga mugamba nti kyoli ye muzeeyi. Era bwe tuba twagala okutegeera muzeeyi ebirungi by'akoze n'obuwoomi bwe tujjayo b'opozitioni. Oluyimba abadudawuniroodinganga nga balowooza badawuniroodinga lwabwe bawuliranga lwange, oluyimba ne lufeezinga out. Muzeeyi nzize nkola ku ttaka paka lwe najja ne ŋŋamba nti naye jjajja ebintu byakoze tetwalina amasannyalaze gaavangako buli kadde nga load shedding eringa load shedding. Naye bwe twogerera amasannyalaze okuvaako mpozi nga transformer yeekubye. Naye ne mu kyalo eriyo amasannyalaze banywa kasoda akanyogoga. Oyo jjajja Awooma. Oluyimba Museveni Awooma njagala kwebaza jjajja ne maama okujja okululonkinga ne mulagira ddala obuwoomi nti ddala muzeeyi Awooma. Muzeeyi oye! Era ekirowoozo kino bwe kyajja muzeeyi, ekirowoozo ne nkyanjulira eggwanga ne ntandika. Abantu bano baali badde bangi nnyo, ekisaawe kino kyali jjudde nnyo kubanga okulanga tulanze nnyo. Naye twafunye message ekiro nga eva mu ofiisi yo ey'Ekyambogo nga bagamba ekivulu kisaziddwamu era namba kwe kwetemako. Twalwanye nnyo ekiro okuniutulayizinga amawulire ago, naye nga twebuuza bakolera ani? Nga tukyebuuza ekyo. Abantu bano baali jjudde muzeeyi, wano waalibuliddwawo n'atuulawo. Era bwe njogerera olwa Museveni Awooma bwe tunaava wano bantwala mu kkooti, naye nga lwaki? Njagala kwebaza Mukama olw'abantu bano kubanga bambeereddewo muzeeyi. Mwekubireko mu ngalo. Neebaza Mukama olw'olukiiko oluyimiridde ne Honorable Simeewo aliwa Honorable Simeewo omukulu Maseruka chairperson abadde kakiiko mujje wano
mujje wano jjajja abalabe amagye agalwanyi. Njagala kwebaza Dayirekita wa Kampala akoze omulimu gw'amaanyi ne mukyala Susan Kusaba ne Maama RDC Justin Mbabazi ne Maama Honorable Minister Kabanda omukyala Ataho abayimirira ne bagamba kama mbaya muzeeyi alina okuwooma. Muzeeyi luno lwe lukiiko bangi nnyo. Njagala kwebaza omukulu Arthur Brick nsaba bamutambuzeemuko kati nnyo jjajja amulabaako ensusu. Mutambuzeemuko kati nnyo jjajja amulabaako ensusu. Muzeeyi oyo mukwano gwo akunoonyereza akalulu ebbanga ddene ng'ate ateekamu ssente ze. Era ne bwe naleeta struggle eno eya Museveni Awooma kubanga nze mbadde komanda ate nga nkyali komanda, abadde ateekamu amaanyi. Njagala kwebaza bannayuganda abali ebweru w'eggwanga Muzeeyi baawulira endowooza eno ekigambo Museveni Awooma, kubanga ebweru bano ab'opposition bwe bamala okunywa omubisi wano ng'ate bagenda ebweru nga batwogerera ebikyamu. Kati ab'ebweru bali mu kwekolamu mulimu. Bampise bwe nva wano ngenda UK, bwe nva UK ngende mu America, bwe nva America ngende Turkey, bwe nva Turkey ngende South Africa. Museveni Awooma diaspora tour tulina okuwoomya jjajja ebweru. Ekituleese wano jjajja kukwebaza, wayimirira n'osalawo n'ogamba kantase omulembe gw'enkya n'osayininga etteeka ly'ebisiyaga. Ekirala obadde example nnyo erifa abakulu n'abato, kubanga okuumye Maama ne Maama akukuumye ne mutuusa ku kijaguzo eky'emyaka 5. Ate nga bwe twogerera tulina birthday ntuufu. Jjajja yazaalibwa nga 15 omwezi ogw'omwenda omwaka sijja gwogera. Tugenda kuyimba mwakayimba nga tugamba happy birthday jjajja. Olwaleero tukuza belated birthday kubanga birthday abadde yajjo. Nja kusaba jjajja ne Maama mutuwuubireko bwe muti nga bwe tubayimbira akayimba. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Janja, happy birthday to you. Akalulu sikawulira. Olwaleero jjajja awezezza emyaka 79 egy'obuto kubanga yenna anyirira mulaba akyali mbooko ate amala atuwe standby generator. Naki atuwe standby generator naki. Twagala okwebaza jjajja okubeera ne famire y'ebyokulabirako kubanga omuntu bw'aba ayagala okuteminga omwana we alabira ku famire yo. Famire yo etulaze ekyokulabirako. Njagala kwebaza. Hello, Honorable Minister we Kampala, Chairperson of Women Councils in Uganda, RDCs, Awerekedwako abalala bonna, nammwe mwenna abazze ku mukolo guno, mbalamusiza mwenna.
kubanga Oluganda lwogera bulungi ku makya essaawa zino ez'akawungeezi amanda gaba gagweddemu. Kanjogere Oluzungu, Farida Kibowa omwana namusomesa amanyi okutafuta. I want to congratulate Munnamasaka for using his gift of singing to promote NRM and development. I first saw Munnamasaka in Mukono area. He was singing these indigenous songs. Ezobujjajja. And I like them so much. And he was putting in, using the indigenous tunes, but putting in new messages. And this is what we used to do in the bush. Our people this is how we are mobilizing people. Using the Baksimba tunes, the Nankasa tunes to mobilize our people. Baksimba. Now, there is even one which I remember. Museveni sere mazokwana. Museveni sere bwali sere amazokwanja. That's how they were singing in the Kanyanda area. Showing that the NRM was now on the ground, it could no longer be uprooted. Some of them are like engero, are like proverbs. So therefore, I want to congratulate Munnamasaka. And I couldn't miss coming when they talk. I had a visitor, President of Sudan, but I had to come to support Munnamasaka. President agamba abadde alina omugenyi President wa Sudan ali wano naye abadde tayinza kusubwa na kumisinga kujja kuwagira Munnamasaka. So therefore, I want to thank him and the other musicians, like the ones you had here, the girl and the boy. You hear how well they are singing. No, Rachel President ayagala okwebaza nnyo Munnamasaka n'abayimbi abalala ababaddewo ng'omuwala ne Sebale ababadde wano nga bamuyimbira. And we are going to support them to give them funds and equipment. President agamba agenda kubawa obuyambi n'okubawa ebyuma okubayambako. In fact, we have started, we have supported some. President agamba already yatandika dda okuwagira n'okuwa obuyambi eri abayimbi abamu. But what I don't know is why they cannot work together. Naye abuuza nti kyatamanyi bulungi nti lwaki tebakolagana bulungi, temukwatagana bulungi. Because
you can call, because a studio can be owned by all of you, not necessarily by one person. Kubanga studio ey'okuyimba ayinza okubeera nga mwenna mugikozesa n'ebagasa so ng'ate si ya muntu omu. Like the musical here was saying, she wants to record her songs, which are very good. Kati ng'omuzzukulu abadde wano agambye ayagala okurecordinga ennyimba ze ate ng'ennyimba ze zibadde nnungi. That's not a problem. That's why we should have a studio where you go and you pay a fee and they record the song for you. Agamba ekyo si kizibu, studio esobola okubeerawo ng'ogenda n'osasulayo akasente akatono no recording ennyimba zo. So I would check, I would call a meeting so that we agree. Agamba agenda kuyita meeting mwogeraganye mubeere nga mukkiriziganya ku kiki ekyokukola. A common user facility for everybody. Nga waliwo facility buli omu gy'asobola okukozesa mubeere nga buli omu emuganyula. Kwe bakolera abantu bonna bayinza okukwata amadoboozi ne basasula fee. Mwenna nga mugendayo ne baba recordinga ne mukwata amaloboozi naye nga musasulayo akasente akasaamusaamu. So that we are going to systematize the music. Ekyo President agamba bagenda kisimbako nyesira. And also to do what they call copyrights. N'okubeera nga mukola copyright kwegamba okubeera nga mu owning ennyimba zammwe nga tezijaajaamibwa. Because if you when you do the kuyiya, Banyankole call it okuyimba, it should be registered so that nobody steals your song. Kubanga bwe muyiya ennyimba zammwe ne muziyimba ne muziwandiika ne muziyimba mulina okubeera nga mulina obwannannyini ku zo nga tewaliwo omuntu yenna asobola kubba luyimba lwo. So therefore, I'm very happy with the talent of singing by our youth, including munnamasaka and others. Go ahead, we shall support you. President agamba musanyufu nnyo n'ekitone ky'okuyimba naddala kati nga munnamasaka President yakakasa nti mugende maaso mwenna abayimbi ajja kusigala ng'abayamba. But you can't all be singers. Naye agamba nti ate mwenna temusobola kuba bayimbi. They will have some who are singers, tujja kuba n'abayimbi, others who are do za katemba, ate abalala nga bakola katemba. But you must also do other things. Naye ate era mulina okukimanya nti mulina n'okukola ebintu ebirala. And as I told you, there are 4 sectors. Nga bw'ojjo bw'atera okutugamba nti waliwo ennyingo nnya mwe tusobola okuyita okukola okugaggawala. Enyingo, so what is the sector? We have translated it. Sector, I've forgotten. Waliwo emiwaatwa ena. Obubondo. That's what the word we were using. There are 4 sectors. Waliwo obubondo buna. This one of singing akabondo kano ak'okuyimba is in the kabondo of services. Kabondo kakukola buweereza. Kubanga osobola kuyimba otusanyusa gwe mulimo gwo. Kunga Uganda tuyinawo tiimu Wamala Buyigwe, tuyinawo tiimu NRM Mulago, tuyinawo tiimu abamayirungi okuteeka Sengejje, tuyinawo tiimu ey'abafulaga beara abawakisa disitulikiti ab'NRM. Mukama wange Pulezidenti abakabasitale olunaku lwonna lwonna abawasibu
Kasera karoso kutuliza munnamasaka alo ayiboli zeya Awooma banama tatamagaliwo munnamasaka jangoli malo zeya Awooma lokwa netunamaliriza n'oluvannyuma pulezidenti tyokutugaliwo akalulu galulu enaremu akalulu galulu enaremu akalulu galulu enaremu DJ gero teekateeka anthems osooka na East Africa n'osimbya Uganda anthem kasaba va mu ifaananyi DJ kasamuzeyo olaba nga zeewali settinga East Africa Uganda anthem n'oluvannyuma omukolo tugirede ne music atandike luwaya ku luwaya lukoba ku lukoba mu kaseera kano president ali mu kufuna ekifaananyi ne munnamasaka n'abakungu bonna abaliwo banyama nabase mwebale kujja era music yagenda kutandika mpaka budde kucha akowa yagenda. Okay, atulaba ku Soul TV mu kiseera kino His Excellency Yoweri Kaguta Museveni agenze maaso n'okubanga atongoza oluyimba olwa munnamasaka gwe bayita Nsereko Emma wano ku kisaawe eky'Ekkololo oluvannyuma lw'okuba nti wabadde waliwo obutakwataganya obutonotono wakati wa munnamasaka ate n'abana NRM aba ONC naye kino bakiroppedde omukulembeze w'eggwanga era nga olunaku olwaleero omukulembeze w'eggwanga agambye nti wakugenda mu maaso n'okubanga ayambako bannabitone naddala abayimbi nga bateerako studio basobole okubanga ate bagenda mu maaso n'okubanga batongoza ennyimba zaabwe. Ekirala omukulembeze kyayogeddeko kwe kuba nti ategeeza abavubuka oba bannabitone bano okugenda mu maaso n'okubanga beegatta ku sectors endala omuli ebyobulimi omuli okukozesa information technology oba ICT n'ebirala balemera okubeera nti bali mu kuyimba kwokka kubanga bw'oba oyimba kyokka oyinza ate obutafunamu oyinza okubula ekyokulya nga toyimba wabula asiimye munnamasaka okuba nti ate yafuuse ekyokulabirako eri abavubuka bonna wano mu Uganda era nga omukulembeze w'eggwanga ne Maama Janet basobodde okubanga batongoza oluyimba luno officially mu butongole okubanga lutambula eggwanga lyonna. Okay, mukulembeze w'eggwanga asabye office ye omukulembeze w'eggwanga asabye office ye eteekateeka okubanga etegeka olunaku asobole okusinkana ababadde mu nteekateeka ey'akakiiko kano asobole okubanga ayogerako nabo era ng'omukolo guno guli wano ku kisaawe eky'Ekkololo nga mu kiseera kino omukulembeze w'eggwanga amaze okubanga alagira bekikwatako okubanga basobole okubanga basinkana basobole okumalawo endooliito eziri wakati wa ONC ate ne bannakibiina ekya NRM abalala oluvannyuma lw'okuba nti baali bateekeddwa okubeera mu kifo kino naye olw'obutakwatagana obuliwo ate tebasobodde kubanga babeerawo n'olwekyo eyo y'embeera eri wano olunaku olwaleero wagenda maaso n'okubanga tulaba nga tuli wano ku kisaawe eky'Ekkololo nga tugenda maaso n'okubanga tubatuusaako olutambi oba okutongoza olutambi olwa munnamasaka. Emma eyasazeewo n'agamba nti agenda kubanga atongoza olutambi luno. Mu kiseera kino ebisingako ku bino tugenda kubanga tubibatuusaako omukulembeze w'eggwanga amaze okubanga atongoza officially oluyimba olwa munnamasaka
Kaguta era nga amaze okubanga asayiningako n'okubanga yeebaza abavubuka okulabira ku munnamasaka eyasazeewo okukozesa ekitone kye okulaba nga ate atumbula ekitone n'okubanga ayimba n'okwebaza omukulembeze w'eggwanga okuba nti akoze ebyenjawulo oba ebirungi eri abavubuka. Njagala munzikirize mbasibule wano nkoze ne Eric Sebalamu ebisinga kujja kubanga tuli batoseko mu mawulire gaffe nze Godfrey. Mwebaze nkoze ne Eric Sebalamu mubeere bulungi.